Buterevu mukwano gwange Alien Skin yakimaliriza. Nze ng'omulamuzi wa social media Alien Skin yasinze. Tamale Junior naye alabisizaamu. Kivubuka kino we tutegendereze nnyo. Of course abantu abasinga basigaddemu ekinogonogo. Buterevu mukwano gwange nkwaniriza ku KIKA media ensibuko y'amawulire. Ekintu kyonna munange kyabaddewo era kyawedde wabula analysis zo abantu bagenda maaso n'okubanga munange bazikola naye nga kyenyinza okutegezaako ye Alien Skin ekintu yakikubidde ddala. Ye omukulu Tamale Junior avudde munange nawa ensonga lwaki ate abantu basobodde okubanga bajja mu bungi mu kivulu kya Alien Skin, nammwe mumwewulirireko. So Alien Skin nze ng'omulamuzi wa social media Alien Skin yasinze. Era omuyimbi yenna ali eyo ng'onaategeka kakonsati ko nga Alien gyali. Gomanyi gwe ekyo kyokka bagambye nti ne bwakubayo nnya. Abanego babadde tebazze kulaba Alien, badde bazze kusomesa Pallaso somo. They wanted to punish Pallaso, that's all. Sigati Pallaso twamukyawa kukuba abantu ekyamuleetera obuzibu. Mukubakubanya abantu babikooye. Gavumenti tebakwatako, abantu kati bajja bakwatako. Pallaso losize wakoze kyekisero ddeyo ku drawing board ogambe what went wrong. Yes, ne omwana Alien Skin alina ennyimba nnya notafunayo wadde omulema Pallaso bali babadde bantu nga we mubazoominga bino bikamera byasanyuka ate kafuko bw'otaggwemu bintu ebyo byakuzoominga bantu bawere kumbe batono. Katuma badde muzoominga abantu abali wa Pallaso babadde batono nga buli omu akiraba stage ngeri side emu gwali olabeko stage gye bayimbira side emu. So n'olwekyo Alien tukukulisa my brother nali sikwagala Alien naye kati ebintu engeri gye nabirabyemu nze Junior sirwanisa bintu bibiri. Munnange ebyo bigambo by'omukulu Tamale Junior nawe obyewuliriddeko wabula abantu abasinga bakyalimu ekinogunugu era bano tebagalira ddala musajja mukulu amanyiddwa nga Alien Skin yadde nga yaba province okubanga munnange bale longo. Of course tekiwoomera matama abiri kyotayagala munnange waliwo abalala abakyagala. Kale nawe wewulireko kubamu kubagamba nti Alien Skin tasaanidde. Ekivubuka kino bwe tutegendereze kigenda kutufutubbalako. Ekivubuka kino we tutegendereze nnyo kigenda tandika okutupamira ku mutwe nga tetutegedde. Mwana wattu nno some of us tetugenda kubikkiriza kubanga tulina abantu betukkiriza okutulinnya ku mitwe. Bannabitone abayimbi abali serious, someone who can write a song, someone who can compose a song, ng'osobola olinayo ekivuga ky'osobola okuzannya wasoma you nice looking oyinamu akasente boss tujja kukkiriza otulinnyeko. Naye tetugenda kukwata bakifeesi bino ebivubuka ebikalakasi by'engege ebiri by'amayirungi ebinyu by'enjaga emulungo mbu nabyo bijjesebo bitandika okukola effujjo. You see, nze ono omuvubuka okuva lwe nalaba interview ye ng'awoza nti atambula n'abantu abiri ye bw'oba tomukkiriza kujja n'abantu abiri ku gundi mu kivulu kyonna w'omubuukinze ye tayagala kujja. N'obuuza abo abantu abiri bonna otambula nabo baaki? Obubonero butandise okweyanika nti be bano bakifeesi. Ontegedde bano abaana ababba amasimu kati aba bonna weebuuza abantu abiri batambula nabo abasasuza ki? Talina kyabasasuza. Sinti nalina ssente, sinti nalina talenti oba yakubakubadda. Osegedde boss okyali muyimbi wa TikTok. From today onwards njagala okitegeere. Bw'oba obadde oli eyo gye mubinywera enjaga gye munywera sigala n'amayirungi nga bakupikaapika nti simanya Alien simanya Skin simanya biki ebyo bimere byammwe byemberamu ebyo gye muboogera ebisesemye ontegedde ne mumala ne mubirya. Boss toli muyimbi. Fe twalaba abayimbi nze ndabye ku bayimbi abali serious naye nga balina indiscipline enkomerero yaabwe. I can mention names here. Chance Nalubega mumumanyi yali wa tab ayimba bulungi byonna bimanyi naye okweraga n'okwepanka takyaliwo teyeyongerayo nga banne mu maaso. Twalina Miss Henry ekalamu weeri ebitaba alina. The guy was singing bulungi
and nice looking ali luddawa. Oyo mumwawuliriddeko n'amatu gammwe wabula ye mwana mulenzi yayambadde n'anyuma era woba otunulidde ekyambalo kino oyinza omuyita muganda wange Michael Jackson yakikubidde ddala. Eyo nno nga nkujje mukwano gwange ye omukulu Gravity omutujju ono avuddeyo n'ategeeza nga munange we yakola ekyamaanyi nnyo okubanga akomyewo Kyagulanyi Center mu music industry. Jjukira emabega kaawo Gravity omutujju yavaayo n'asaba abasatu bano beesonyiwe music industry baleke abaana abato balabike okubanga ate munange nabo bayisaawo ekyabwe. Jjukira basajja bakulu bano munange ekintu kino bakikubidde emyaka egiwera ddala 20 era oyinza olowooza nti osanga yessaawa nabo baddeko ebbali balabike nga n'abaana abato bayisaawo ekyabwe. Era Gravity omuntu gy'agamba okuva yava munange n'akola comment ezifaanako wezityo era n'asaba Kyagulanyi Center aconcentrating ku politics music amwesonyiwe. Kino nno mbu kino kyaleetera omukulu Kyagulanyi Center okulabika ng'afulumya ennyimba era ono alina ennyimba 2 ze yafulumya omwaka guno omwo nno nga mwe muli Labisa kw'ossa ne Nalumansi. Wabula ennyimba zino tezaawangala nnyo mu matu g'abantu zaakubamu kaseera katono bwe zityo ne ziva ne kinga. Of course nga bwe tumanyi nti oluyimba lw'okwepiica amaanyi go geesala oluvannyuma lw'okugwamu olutalo lwa Pallaso ne Alien Skin era kino Gravity kyamukola bubi nnyo wabula akyagenda mu maaso n'okuipinga okulabika nga apiikinga up era yova olaba avaayo n'akola comment ezifaanako wezityo. Butereevu mukwano gwange obadde ku KIKA Media ensibuko y'amawulire. Nsaba Mukama Katonda akunkuumire weeraba.